Olunaku olwaleero lwakutaano ate nga lunaku lwa muwendo nnyo eri abasiraamu olw'ensonga nti olunaku olwo Allah akoowoola abaisiraamu bona okuba nga bakuŋŋaana mu mizikiti ne baba nga bamusinza. Yenze Nyondo Rosette mu pulogulaamu yo okutambula kulaba akoda kanyumya ne Nyondo Media. Era nga olunaku olwaleero lwakutaano nga bulijjo nkibagamba nti olunaku olwokutaano nkwetera Seeka n'abanga atuyitiramu mu ddiini ey'Obuyisiraamu era olunaku olwaleero mulese mu studio zaffe agenda kubanga atuyitiramu mu ddiini ey'Obuyisiraamu nga bulijjo. Ajjukira oguwedde Seeka yatugamba okutunyunyula ku bintu biri bitaano eby'omugaso ennyo omuntu by'ateekeddwa okuba nga akuuma butiribiri omuyisiraamu oba omuntu yenna Allah byandeetaze okuba nga omuntu abikuuma butiribiri era nga olunaku olwaleero tugenda okuba nga tukola ki nga twogerako. Mpozi Seeka tusanyuse okulaba olunaku olwo olwaleero. Seeka omulundi ogwaggwa wasuubiza omulabi waffe yenna omulungi okuba nti ogenda kubanga onnyonnyola ebintu bitaano naye nga tetunula kutuukakaawo mbadde nsaba ogende maaso obeere nga weeyanjulira oyakulaba amannya ye gwani era ovaawa essaawa tuli Dubai naye ne wano Dubai okola ki kale mu bufunze omuntu amanye Seeka yaani. Bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Neyanziza nnyo isookera ddala neyanziza okukyaza mu studio zammwe Nyondo Rosette nga bw'osabye nti nina okweyanjula eri abantu amanya n'eddoboozi nze Abdul Wahab Karangwa okuva mpangalira wano mu Dubai naye ndi musajja munyarwanda origin nsuubira mu gundi ezaasooka nakinnyonnyola naye nga ndi mwana nzaalwa wa Uganda era Oluganda ngezaako sirumanyi nnyo naye ngezaako okulwogera. Wano mu Dubai nkolera emirimu gyange, nkola mu gavumenti ya Dubai, nkola mu kitongole bakiyita Jamiya Darul Bir oba mu luzungu bakiyita Darul Bir Society ya gavumenti. Emirimu gyenkola ndi musajja mubuulizi oba ndi musajja mukozi wa daawa, ndi musajja mubuulizi mu njogera y'abantu abatali basiraamu. Mu busiraamu ndi musajja daai, yani muntu asomesa akoowoola abantu okudda eri obusiraamu okulya eddiini entuufu era asomesa eddiini. Kati mu bufunze omulimu gw'onene Dubai gwakusomesa ddiini? Naam. Omulimu gwagufuna otya? Omulimu ogwo nasooka nenkola mu ministry gye bayita awukaafu nakajja wano nakayingira mu UAE nagiyingiramu 2008 mwezi gwa kubiri lwe nayingira mu UAE. Nga bw'omanyi omuntu osooka oyingidde mu katundu osooka n'onoonya embeera naye nga bw'omanyi nti obuyigiriza empapula zo z'otambula nazo. Kati nagenda okubanga ntanoonya emirimu era nayingiramu gundi mu field yange. Kati empapula nezitwala mu ministry eyo, ministry nezitunulamu nezaaniriza nesooka nkola mu ofiisi zaabwe ku bintu ebikwataganye ne department ya Quran ne kye bayita Marakizil Quran okugoberera amasomero ga Quran gatambula gatya gayimiridde gatya kyekyetaagisa n'ebirala ebikwatagana n'ebyo. Ate oluvannyuma wenava ate nenyingira mu kitongole kino ekyendimu kati. Naam. Seeka oli mwami mufumbo? Naam. Oli mwami mufumbo? Ennyabo ndi mwami mufumbo, nina abaana bana. Abakyala olina bameka kubanga oli aji mulamba? Abakyala akyali omu naye bisobola okukyuka. Kisoboka n'obutasoboka, byonna bisoboka. Kisoboka n'obutasoboka. Mpozi Seeka okubanga osomesa eddiini osasulwa? Of course. Kubanga kimanyi nti okukola kyo kubanga osomesa eddiini kibeera nti kya Bwakatonda nti maybe okikola by
by your choice. Yeah, So kirimu kusasula. Kirimu gabo mumanyi nti omukozi akola, of course bw'oba okola olina obwetaavu osomesa ate n'osasulwa. Byonna byombi obufuna, ofuna empeera z'okusomesa n'ofuna n'obulamu bw'ensi. Omulabi waffe gwe omulungi, tetujja kulwisaayo nnyo era nga bwe nakugambye nti Seeka agenda kuba nga atunyonnyola ebintu ebitaano ebyo eby'omugaso ennyo. Katugende mu maaso n'okuba nga abimenya kimu ku kimu, bw'amala okubimenya nate era agende mu maaso n'okuba nga atunyonnyola kimu ku kimu. Seeka osobola okutumenyera kakati Seeka ku bintu ebyo ebitaano bye watusuubiza okuba nga otunnyonnyola eby'omugaso ennyo oba omusiraamu byonna bye yali taze okukuuma. Naye nga tunaba kuba nga obyatula oba nga obisomesaako, mbadde nsaba nsooke okumanya ebintu ebyo birina kuba musiraamu yekka oba n'omuntu omulala yonna. Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi wakafa bad. Okutandikira ddala kyenjaganga okuyingira mu bintu bino bitaano, tulina okusooka okumanya ebintu bino ebitaano si bantu si be babiteekawo, si basiraamu nti abamanyi b'obusiraamu be babitadde awo, wabula nti omutonzi bwe yatonda ensi eno n'agiteekako ebitonde nga bwe twajogera mu mbeera yaffe eyasooka oba mu mboozi yaffe eyasooka nti Katonda yateekawo ensi eno n'agiteekako buli kimu, naye n'ensi ng'erina okutambulira ku mateeka. Ago amateeka si gaffe, si ffe tugateekawo, ŋŋamba ebitonde bantu oba ebitonde ebiriwo, wabula amateeka ago ga Katonda agatambulirwako ebitonde bino. Kati ensi eno Katonda bwe yagitonda yali yeetaaga ensi eno etebenkere ebeeremu emirembe. Abagirimu ebitonde ebiri mu nsi eyo bifune emirembe mu mbeera yabo nga bwe yabitonda bibeere ku nsi, bitambulire mu mirembe, buli kimu nga kirina emirembe gyakyo. Na bwe kityo yalina kuteekawo embeera ebitonde bino ku bitambulira. Kati mu bitonde ebiriwo waliwo ekitonde ekiyinza okuba nga kikontrolinga ebisigadde mu bitonde. Ekitonde ekyo kyekitonde muntu. Ekitonde muntu kiyina amateeka ku kirina okutambulira kuba kyekitonde ekiyina amagezi, kyekitonde ekiyina okwesalirawo, kyekitonde Katonda kye yakwasa okumusinza. Mu kusinza Katonda waliwo okutebenkeza n'okutebenkera ebyo bye yatonda. Mu bye yatonda waliwo ensi, ensi nga kwe bitambulira. Kati ebintu ebyo oba ebitonde muntu, amateeka kwe birina okutambulira, birina okutambulira ku mateeka agava eri Katonda. Singa tebitambulira ku mateeka ago, singa tebitambulira ku mbeera eyo, ensi egenda kwonooneka. Byo byennyini bijja kwonoona ensi, byonoona embeera yabyo ng'ebitonde. Bijja kwonoona, abantu bajja kwonooneka empisa, abantu bajja kwonooneka embeera, abantu bajja kutemuligana. Singa tebajja kutambulira ku mateeka g'omutonzi yateekawo, bagenda kwonoona, ensi egenda kwonooneka. Singa abantu boonooneka n'emiti gyonooneka, singa abantu boonooneka n'ensolo zoonooneka, singa abantu boonooneka n'amazzi goonooneka. Lwaki? Nti the controller oba omuntu alina okutereeza ebintu bino ye muntu. Yes, ye muntu. Kati mu mbeera ezo waliwo n'atuwa ebintu bakiyita maqasid sharia, nti ebigendererwa bya Allah okuteekawo amateeka oba okuteekawo obulamu bwa bulijjo kwe batambulira. Kati mwezo mu maqasid sharia byagenda okwetegereza okutambula nga balina okutambulira ku bintu bitaano. Ekitonde muntu kirina okukuuma ebintu bitaano.
ekisookera ddala mu bintu ebyo bitaano kyekintu kye bayita eddiini. Eddiini kikulu nnyo kubanga kwe mulamwa ge mateeka ekitonde muntu kwe kirina okutambulira. Ekitonde muntu kirina kutambulira ku mulamwa ku mateeka ga Katonda mu kusinza Katonda. Yeddiini birina kutambulira ku ddiini. Eddiini eyo yerimu amateeka yeri constitution kwe balina okutambulira. Singa omuntu atambulira ebweru w'amateeka ago aba ayonoonese. Kati eddiini eno kyekintu kyokka Katonda kye yatonderako abantu. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu surati Dhariyat aya ya 5:6. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Teri nsonga n'emu, teri nsonga ndala yonna yandeetera kutonda abantu, ebitonde bye bayita abantu n'ebitonde bye bayita majini. Ebitonde bino bibiri, abajini n'abantu oba abantu n'amajini. Teri nsonga n'emu yabatondesa okujjako illa liya'budun, okujjako okusinza Allah. Ye ddiini. Kati ataasinze Allah ajja kuba yonoonye eddiini. Anaayonoona eddiini ajja kuba amaze okwonoona ebintu byonna. Eddiini yereeta empisa, eddiini yereeta amagezi. Nsuubira mu lugero Abaganda balina olugero olugamba nti mu kutya Katonda amagezi mwe gasookera. Kitegeeza nti omuntu atatya Katonda taba n'amagezi. N'olwekyo omuntu okubeera n'amagezi amatuufu, omuntu okubeera n'ekisa, omuntu okuba n'obusaasizi, omuntu okubeera n'obwenkanya, omuntu okubeera n'emirembe wano ayina kusooka kutebenkeza ddiini ya Katonda. Ayina okutambulira ku mateeka ga Katonda. Ayina okumanya nti Katonda gw'ayina okusinza, byakola byonna abikola kutereeza mbeera ye wakati we ne Katonda we. Buli omuntu lwatereeza wakati we ne Katonda we n'ayimirizaawo eyo eddiini Katonda gye yawa abantu, kwe kutebenkera kw'ensi. Abantu ebitonde bijja kufuna emirembe ku muntu ono. Ekisookera ddala ono omuntu ajja kusooka ye kennyini afune emirembe. Omuntu yenna ayina eddiini akolera ku ddiini afuna mirembe, afuna okutebenkera, abeera musanyufu, aba n'obusaasizi, aba n'empisa, aba na buli kintu ekitambulirako obulamu. Singa amala okubeera mu mbeera eyo, kitegeeza ne muliraanwa bw'ati ajja mufunako emirembe. N'ensolo olabe nti eddiini y'Obusiraamu ebirungi byayo tebikoma ku bantu, wabula ebirungi by'Obusiraamu oba eddiini y'Obusiraamu ebuna buli kitonde kyonna ekiri ku nsi mpaka n'omuti, mpaka n'akawuka akatambula, n'ebinyonyi ebibuuka mu bbanga. Kitegeeza nti omuntu bw'abeera ku ddiini n'abeeza eddiini n'ebeera mu ye n'agitambulirako, wano waliwo embeera bbiri. Waliwo omuntu okukkiriza eddiini n'emukulembera neeba nga ye akola ddiini byemulagira, ne wabaawo n'omuntu okwagala akulembera eddiini ejje luvannyuma. Bano abantu si be bamu. Kati Seeka ogambye nti mwene embeera omuntu okubanga n'asalawo n'akulembera eddiini oba n'asalawo ddiini n'emukulembera ye n'agoberera. Ku bibiri ewo kiriwo ekituufu ko bye bibiri? Ekituufu ye muntu kukulemberwa ddiini, ye n'agoberera eddiini, kuba eddiini yemufuga, si yafuga eddiini. Kati ono agikulembedde ye aba ayagala kufuga ddiini. Akulembedde eddiini aba tatambulira ku mateeka ga ddiini. Yaliwa era yakola atya? Ye muntu yenna atambulira mu mbeera y'okwagala kw'omwoyo gwe, ebyo eby'eddiini n'atabifaako.
nosanga eddiini tagiriiko nabanga tagoberedde mateeka ga ddiini yes nabanga yagisukkulumya yes eddiini tagisobola kitegeeza tagikola nja kuwa ebyokulabirako nti ensi zonna zibeera ne constitution kitegeeza nti omuntu yenna ali mu nsi eyo oba kabe mukulembeze oba munnansi atambulira ku constitution eyo so si constitution nti yetambulira ku muntu ono omuntu buli lwaleka constitution yeggwanga lye atuuka bamubonereza bubonereza aba ali mu kugwa mu nsobi so singa abeera mu mateeka mu constitution nebeera mu maaso n'agoberera aba alina kutambulira ku mateeka ga constitution so kati constitution y'omuntu kino tekiri ku musiraamu wabula omusiraamu yoyo akulemberwa yakkiriza okukulemberwa eddiini kati ani ona yakulembera eddiini yani yona ataafa ku ddiini atayagala gitegeera ye n'ateekawo ebibye kati eyo eyina omutomera yagala gaana ekyewuunyisa oba ekirimu nti constitution enegenda omutomera ayinza tagirabirawo si poliisi nti agenda mukwatirawo wali amusibe nedda ebintu gye bijja eyo mu maaso aye kati kireetera omuntu okweyibaala ne kireetera omuntu okubuzaabuzibwa bwe bituukaawo yensi gyolaba kavuyo k'ensi kati Katonda n'atugamba nti inna ddiina mazima ddala eddiini inda Allahi Katonda gye yeetaaga gye yawa abantu bonna gye balina okugoberera al islaamu busiraamu ekyo kyogerako kyawandibwa mu Quran kiri mu Quran sura ya 3 aya jajje kubuulira naye ate seeka kati nga abalokole abaprotestanti abakatoliki nabo balina amadini ge basinzizaamu natera nga bakkiriza nti amadini ago gateekebwawo Katonda era nga waliwo n'ebitabo byebakola kibagoberera nga Bible kyogezaako kugamba nti ezo agamadiini si Allah yagateekawo nti wabula bo be bagepangirawo bo nga bo kinyinza okugamba nti mu aya mwennyini mweno aya mwennyini mu nkomerero yayo wewali ansi eyo Allah agenda maaso n'okugamba ti waman bitaga ghayra al-islaami diinan oyo yenna ananoonya eddiini endala etali busiraamu anaagoberera enkola endala eddiini kigambo kya busiraamu kigambo kya luwarabu ekigambo ky'oluwarabu kitegeeza nkola nsinza okuva eri Katonda ntambula nsinza nkola okuva eri ani okuva eri Katonda kati Allah Katonda yennyini yatugambye Allah atugambye nti omuntu yenna ananoonya enkola endala eddiini endala enzikiriza endala ensinza endala ghayra al-islaami diina etali busiraamu falan yuqbala minhu ekisookera ddala tegenda kukkirizibwa ku ye kuba Katonda tagenda jikkiriza kuba tagimanyi kati seeka oyinzako ogamba otya ku madiini ago amalala oyinzako ogamba otya ate nze ŋŋamba Katonda yagamba anti agambye tagenda jikkiriza kitegeeza yo si ddiini akakeke kiri tuli bantu banjawulo era nga tusinziza mu ddiini ez'enjawulo ate buli omu abaako nekyayogera nga kyanjawulo omulundi ogunaddako ngenda kubanga nzija ate ne pasita tubeere ne pasita ne seeka tubeere nga tuttaanya ensonga eno kubanga sawa ndi ne seeka era abalina okubanga atubulira ku bya buyisiraamu era byaba balina okubanga akola kingatanyako nate era tuyalietaza okubanga atumanya ku sayidi endala omulundi oguddako njagala nzije ne pasita nate seeka nga atudde ku sayidi ne pasita nga atudde ku sayidi tugende maaso nga tuttaanya ensonga kakati gwe munnange gwe atulaba omulundi oguddako ngenda kubanga ndeeta omuntu owenzikiriza endala abeere nga naye attaanya ku nsonga eno naye nga tuvaako tukyagendera ddala mu maaso tugenda kubanga tugenda ku nsonga yaffe ey'okubiri twakwongerako ddiini tugenda ku kyakubiri koziseeka ekyokubiri kyekiriwa
mu ekyokubiri ku bintu ebitaano tuyina okukuuma ekintu kye bayita omwoyo nafsi. Kye bayita okukuuma nafsi kitegeeza kukuuma bulamu, okubeera nga omuntu ayina okukuuma obulamu bwe nga bulungi okusookera ddala. Ayina okukuuma obulamu bwe nga bulungi, nga butebenkevu, nga tebuliiko kibutawaanya. Ku bino tekitegeeza nti omuntu tajja kulwala. Obulwadde buva eri Katonda. Omuntu mu bulamu alina okulwala, alina nga bw'alina n'okufa. Naye omuntu takkirizibwa kufuuka nsonga ya kulwala. Aseeka nga tonaba kunyonnyola nnyo ku ekyo omwoyo, mbadde nsaba onyonyole oyo naakulaba. Omuntu ayinza okuba nga awulira kigambo omwoyo naye nga tamanyi nakikitegeeza. Omwoyo kitegeeza ki? Omwoyo kitegeeza bulamu, kitegeeza muntu. Omuntu ye mwoyo. Omuntu nga taliimu mwoyo kiba kiwuduwudu. Emmotoka nga terina yingini kibeera kati omwoyo. Omuntu oyo ono ayogera mwoyo, alowooza mwoyo, ono atambuza bino ebitambula mwoyo. Kati oyo ye muntu, oyo ye mwoyo. Era mu bumanyi bw'omwoyo, omwoyo tegufa. Omubiri gwe gufa. Omwoyo gukola ki? Omwoyo olaba omuntu bw'aba afudde, kye bayita omwoyo, omuntu nti afudde, aggyibwamu kino ekiwuduwudu, kiggyibwamu omwoyo ne gutwalibwa eri gye gwava. Singa omwoyo guvaayo, omuntu aba agenze, kino ekiwuduwudu ne kisigala we kyava. Kakati Seeka, ekintu kino omwoyo, ogambye omwoyo gwa njawulo ku mubiri, wabula omwoyo gubeera mu muntu aba mulamu, bwe gumuggyibwamu aba afudde, kino kisigala kiwuduwudu. Kati singa bukeera omuntu n'afa, omubiri ne guba wano, omwoyo gumaze okumuvaamu, kyogamba aba akyasobola okuwulira byonna ebigenda mu maaso. Seeka, ogambye nti omwoyo omuntu, naye sayansi ki ali awo singa omuntu abeera afudde, kyogamba aba akyasobola okuwulira oba okuwulira byonna ebigenda mu maaso? Nnyo n'amaanyi. Yensonga lwaki nagambye nti mwoyo tafa. Omwoyo tafa, ekifa mubiri. Singa omwoyo guva mu muntu, omubiri guba gufudde era guvunda. Naye ate ye omwoyo nga ye mwoyo ye muntu tafa. Ono mwoyo tafa. Kasita amala okuva mu muntu, omuntu ono mwoyo ono alabira ddala n'abantu bonna abazze n'eyavudde abazze okukungubaga, abazze okulaba, abaera abalaba n'ebyo byogera ababiraba, bye bamukola ababiraba. Era kyova olaba ng'omuntu abeera wa kitiibwa nga mulamu era aba wa kitiibwa nga mufu mu ddiini y'Obusiraamu. Ebintu ebimukosa nga mulamu bye yeewala okumukosa nga bulamu, era temukkirizibwa kubimukolako nga mufu, kuba aba ayina gundi eyo, aba asobola okweyogerera. Lwakuba nti obulamu egundi gy'abaddemu eno ey'okwogera naawe n'okukugamba nti onyiga onnumya tebikyaliwo, yafudde, yani takyali mu bulamu buno obusobola okwogera naawe. Naye nga mwoyo aba abikola ki? Kyova olaba nga kye bayita okubonereza, nti Katonda agenda kubonereza, agenda bonereza mwoyo guno, kubanga gwo gukyalina obulamu. Omuntu gy'abeera eyo wansi abeera abonerezebwa. Bw'aba nga yakola bibi abonerezebwa, bw'aba yakola birungi nga ali mu bantu abalungi Katonda be yakkiriza, abakwata obusiraamu bwe bulungi ne babukolerako, abeera mu ssanyu ne mu mirembe ng'ate ali wansi mu ttaka.
mpaka lwalizuukira era awomerwa n'obulamu, yani omwoyo guli aguddizibwa n'abeera nagowa mu ttaka wali waali. Nfuna bulungi. So n'olwekyo bwotyo mu ebintu byonna aba akola ki, abeera abiwulira. Sekanga nzeeko katono emabega ku bintu bino ebitaano bye tuli mu kwogerako, nandyagadde okumanya oba okubuuza binagoberwa muntu musiraamu yekka oba n'omuntu omulala yenna atali musiraamu? Bino byatteeka eri omuntu yenna, obanga musiraamu obanga ayina okubeera nga kakati omuntu tabeera eri omuntu gwe omuntu atali musiraamu ayinza okwegomba okuttibwa. Kitegeeza naye omwoyo ayina ogukuuma. Omuntu atali musiraamu oba atakkiriza busiraamu asobola okukkiriza okumubbako emaali ye. Kano kitegeeza nti bw'aba tasobola takkiriza kubbibwa maali naye tabba y'abalala. Bw'aba ayagala omwoyo gwe gutebenkere gubeere n'obulamu obulungi ate naye tayonoona bulamu bw'abalala. Seeka osobola okutunyonnyola ebintu ebyo ebitaano, twakwongerako eddiini ne twogera omwoyo, mbadde nsaba ogende maaso n'okubanga onyonnyola ekyokusatu n'ekyokuna n'ekyokutaano. Omulundi gwaffe ogunaddako tujja kuba nga tukomawo nga tunyonnyolako ebyo ebisigadde, nga twanjuluza ebisigadde. Naye mbadde nsaba ogende maaso n'obanga obiyitamu. Okuyitamu mu bwangungu twatandise na ddiini. Ddiini ye kontrola ya buli kimu. Ekyokubiri mwoyo gwe twogeddeko akatono. Ekyokusatu magezi, amagezi okutegeera. Ekyo omuntu yenna alina okukuuma amagezi ge gabeere nga ali soba 24/7. Ekyokusatu ekyokuna kye bayita an-nasl. Nasl lulyo. Omuntu alina okukuuma olulyo. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baganda bange ab'ebitiibwa abatugoberera munna wano ku Nyondolo Z, mu butuufu muli babbeeyi nnyo era muli babitiibwa, tubaagala nnyo, barakallahu fiikum. Tuyina no programu eriwo buli lwakutaano biidhinillahi tabaraka wa taala. Ebbanga lyonna Allah lyaba kyatwazisa obulamu, buli lwakutaano tujja kubeerangawo n'omusomo okweyongera okukkaanya oba okwetegereza okutegeera ku ddiini omutonzi waffe gye yatuwa. Mwana watta ate nga bwe bulamu bwa buli yenna. Singa omuntu ategeera eddiini aba amaze okutegeera obulamu bwe obwa wano ku nsi n'obwenkomerero. Kale olwekyo temuvaako, mwekwate nnyo ku Nyondolo Z buli lwakutaano. Ebbanga lyonna Allah lyanaaba kyatwazisa obulamu, emisomo gigendera ddala mu maaso, tujja kubeera nga tubaweereza. Nyondolo Z mukwano gwe andaba lyerinnya eryange naye nga nkwaniriza mukwano ampozi lunaku olwokutaano nkujukiza nti mbatira Seeka n'abanga atuttanyisa ku nsonga ez'obuyisiraamu era gwe mukwano yonna gy'oli genda maaso beere nga otugobera. By the way, tetusosola mu ddiini nti oba omuyisiraamu yekka ateekeddwa okuba nga alaba programu eno n'obeera ng'oli mu katoliki, ng'oli mulokole oba oli mu protestant. Munnange eddiini Katonda eyagiteekawo jjukira nti ffenna tusinza Katonda ali omu. Genda maaso beere nga owuliriza natera opikingemu ebyo bale tomanyi bikuyambe mu bulamu obwo. Ayenze Nyondolo Z era ng'osinkana ku Nyondo Media ne programu yo okutambula kulaba akoda kanyumya natera nga teweerabira programu amene egenda okubanga eddako Proctor olujja beerako weekuumireko genda maaso beere ng'osubscribinga ng'olikinga ng'osharinga. Nkwagala nnyo atakomera mpeera abeere naawe.